okujja mu maaso ge okumusinza n'okuyiga ekigambo kye. Njagala obebaza bannange, mbebaza nnyo abali ku mukutu gwa cyberspace. Mukola omulimu munene ogw'okujja okusharinga n'okusoma Bayibuli, kintu kikulu nnyo. Oyinza okugamba nti kaŋŋende mpulire bye boogera nga sinababaaniriza nnyo basanyusa. Kamala okwaniriza abaganda baffe abali ku Facebook, abali ku YouTube, abali ku Twitter, abooluganda mwenna abaloginze ku mukutu gwaffe guno gwa Back to the Bible Truth. Twebaza Katonda nti tuzizayo eBayibuli. Musumba Kabuye kyogera otya? Ku ntikko. Bayibuli ku ntikko. Tulabe Bayibuli kiki. Amina. Tulabe Bayibuli kyeyogera gye tuli. Siffe kye twogera eri Bayibuli. Tulabe Bayibuli kyeyogera gye tuli. Njagala okwebaza aba Diaspora TV abatuwa akaseera okubeera nga hostinga okubeera ku TV yabwe okubuulira ekigambo kya Katonda. Mbadde nkyayogera ku baganda bange abali ku cyberspace nti mwebale nnyo okuwaayo budde okujja okulira ekigambo kya Katonda, kubanga ekigambo kya Katonda akozesa abantu okubuulira abantu okulokoka. Katonda akozesa abantu okubuulira abantu okulokoka. Amina. Kyekyo lwaki mbebaza okubeera ninnebaza n'omusumba musumba Saamu okubeerayo. Musumba Kabuye olina kyoyogedde okusabira abasumba baffe kikulu nnyo, era kyekimu kye tuliko kye tuyigiriza nti Mukama Katonda bw'aba akuyise okubeera omuweereza akutadde mu position ey'okubeera nti gwe tokyefaako nnyo naye ofa kuba kulinaaniridde, kubanga bwe bakuyita mu buweereza oba oyitiddwa okubeera omuweereza. Era njagala muggyeyo Bayibuli zammwe, muggyeyo ebitabo byammwe, muwandiike. Kati kana akaseera ke tulimu kakusheyalinga. Abooluganda abali eyo musheyalinge. Twetaaga abantu bonna okuwulira ekigambo kya Katonda. Nyaniriza nnyo abooluganda abali mu mawanga ag'enjawulo, manyi batuwulira. Waliwo owooluganda yampandiikidde ejjo n'aŋŋamba nti nze ndi Abu Dhabi naye mbalaba, ndi Dubai, tulaba ebigenda mu maaso. Twebaza Katonda eri abo abafuddeyo n'abo abatannafuna opportunity kuwulira kigambo oba kuloginga on. Tetubanenya, naye omukisa bwe gukwata n'ologinga on topapa kuvaako, beerako koolabe kiki ekigenda mu maaso. Kati kana mbawaddeyo eddakiika 2 musheyalinge, muyite emikwano gyammwe, muyite abooluganda mubagambe nti ekiri eno ekigambo kigenda mu maaso, ekigambo kiyigirizibwa. Amanya n'eddoboozi ndi Godfrey Sempeba Mubiru nga bulijjo, nga ndi ne Sister Suzette Sajabi, ndi ne mukyala wange mu byuma Mrs. Gossip Mops, ndi naye wano. Era nebaza Katonda olw'ekisa kyatuwadde nga tujja okusharinga ekigambo kya Katonda n'okuyigiriza abantu ba Katonda. Taata tukwebaza olw'akaseera kano k'otuwadde okujja mu maaso go, okusingira ddala omukisa gw'okuyiga n'okusomesa ekigambo kya Katonda eri abo bonna abawuliriza nga tebannafuna kutegeera. Okusaba kwaffe bafune okutegeera, abatannaba kulokoka balokoke. Ogambye nti oyagala abantu bonna okulokoka n'okufuna okutegeera amazima. Era olunaku olwaleero bagenda kubikkulirwa mu kutegeera, bagenda okufuna okutegeera Kristo oyo eyawandiikibwa mu byawandiikibwa. Katonda w'eggulu n'ensi tukwebaza nti abo abatannawulira kigambo bagenda kuwulirwa, bwe banaaba n'obulwadde bonna bawunyezebwe mu linnya erya Yesu Kristo. Tukwebaza olw'ekisa ky'otuwadde nga tuyita mu linnya ly'omwana w'omuyeka Yesu Kristo Mukama waffe, buli omu n'agamba nti amiina. Kati tuli mu kiseera eky'okuyiga. Tubadde tujja tuyigiriza nga tuyigiriza ku buweereza, nga tubuuza omuweereza yaani? Omuweereza yaani? Oyo gwe bayise mu buweereza. Omuweereza yoyo
ayatudde obulokozi omuweereza yoyo eyakkiriza Kristo nakkiriza Kristo okufa kwe, nakkiriza Kristo okuziikibwa kwe, nakkiriza Kristo n'okuzuukira, yoyo aweereddwa obuweereza. Tukijja mu kyawandiikibwa ekiri mu Bakoliisi ekyokubiri. Abasinga mujja kuŋŋamba mwami Mubiru ng'osomye ekyawandiikibwa ekyo buli lwojja, kubanga kati kikugenda ku mutima gw'okukikwata. Pawulo agambye Timoseewo mu Timoseewo ekyokubiri 2 olunywa olwokubiri n'amugamba nti bino bye nkuyigiriza bikwate obinyweze, ogenda obikwasa abooluganda abeesigwa, nabo bwe banaabikwata babiyigiriza abalala. Kyekyo lwaki tujja wano Katonda kyamaze okutuyigiriza tusobole okukiyigiriza abalala bakole ki? Bakitegeere. Abooluganda bali abatuwuliza olunaku olwaleero, tuyigiriza ku kigambo ky'omuweereza. Oyinza okuba nga obaddeeyo ebbanga ddene nga tonnamanya nti oli muweereza, naye ngenda kusomera Abakoliisi ekyokubiri essula 5 okuva ku lunywa olw'17 ngende ku lw'18. Nabagambye mugjeyo bayiro ebitabo byammwe bayiro, manyi tuziyita bayiro. Olwaleero lwakuna tuli mu Luganda olutuufu. Amiina. Njagala obikkule Abakoliiso. Abakoliisi ekyokubiri. Haleluya. Ebitabo ne bibikkulwa. Bye Abakoliiso? Ekyokubiri. Mala okulaba nti Abakoliisi ekyokubiri essula 5 olunyiriro olw'17. Omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitone. Ate bw'otunulamu buli lw'osoma Bayibuli n'ogisomera nga bwe baagiwandiika, nga gwe totaddeemu ndowoozayo, nga tokyusizza kigambo kijja nga kyogera kino mu Luzungu, nga tokyusizza kigambo kijja mu past oba present participle, nga ebyo tense ezo zonna tozikyusizza, naye n'ozirekamu nti omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekijja, ebyedda nga biweddeyo, laba nga bifuuse bijja, bivuddewo. Ebyedda nga biweddewo, nga bifuuse, tebigenda kufuuka, nga bifuuse bijja. Buli lw'oyingira mu Kristo kitegeeza nti endowooza yo ekyuka. Amiina. Endowooza yo ekyuka. Endowooza enkadde yonna gy'obadde nayo, gy'obugamba bandoga bagamba sigenda kubeera bwe nti, ebyo byonna biggwaawo kasita oyingira mu Kristo. Kati bw'ogenda ku lw'18 buulira bw'agamba, naye byonna biva eri ani? Biva eri Katonda eyatutabaganya naye yekka ku bwa Kristo n'atuwa ffe okuweereza kw'okutabaganya. Katulongereyo ku lw'18 tulyoke tufune ekivuutu ky'okutegeera. Katonda yali mu Kristo. Wano ku lw'18 tugambye nti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi, si kanisa yokka, ng'atabaganya ensi naye yennyini, nga tatubalira byonoono byabwe, nga tatubalidde byonoono byaffe, era nga yatuteresa ffe ekigambo ky'okutabaganya. Kati bwe kino kyenjogerako ekigambo omuweereza kyafuna okutabaganya, kikuweerwa ng'okkiriza Kristo. Kasita okkiriza obulokozi bw'oti, kitegeeza oba oweereddwa obuweereza obw'okutabaganya abalala batannategeera Katonda. Kyetuvudde tujja olunaku olwaleero abooluganda batuwuliriza nga twagala okuyigiriza ekigambo kya Katonda
mu butuufu bwakyo si ffe na bigambo byaffe naye okusinziira ebyawandiikibwa kye byogera. Yatuwa obuweereza obw'okutabaganya ffe tulyoke tuleeta abalala abatannategeera Katonda bamutegeere. Tuli mu kuyigiriza omuweereza yalwa. Tubadde tujja tuyigiriza nga tulaba omuweereza engeri gy'alina okusabamu, essaala z'alina okusaba eri abooluganda abalala abakkiriza, eri abasumba baffe olina basabira otya. Waliwo essaala omukkiriza w'endagaano empya z'alina okusaba, si mmere, si bintu, si faya. Bw'omala okukula mu kigambo waliwo ebintu by'otaddayo kusaba, waliwo ensaba gy'otaddayo kusaba ng'okuze mu kigambo. Pawulo awandiika z'essaala ze tugenda okutunuulira. Bw'oba oli omukkiriza ng'obadde olina ebintu by'osaba nga tebikwatagana, tebiri scripture, njagala oddeyo otunuulire essaala zino zikuyigirize otandike okuzisabanga owulire Pawulo bw'asaba. Tugenda kusooka n'Abafiripi. Abafiripi essuula 1 tuve ku lunyiriri 9 tugende paka ku 11. Tuli mu Luganda, abawuliriza abooluganda. Amiina. Agambye bw'ati: bwe yatutegeeza ekyama ky'okwagala kwe, nga bwe yasiima yekka, nga bwe yamalirira edda mu ye, olw'obuwanika bw'omu mbiro ebitukuvu, okugattirawo mu byonna mu Kristo, ebiri waggulu n'ebiri ku nsi. Mwoyo naffe mwe twafuukira obusika bwe, twayawulibwa edda mu kumalirira kw'oyo akoza byonna nga bw'ayagala mu kuteesa kwe. Ani oyo ayogera? Pawulo. Bwe yategeeza ekyama ky'okwagala kwe. Kristo yatwagala. Kati Pawulo bwe yamala okutegeera Kristo obulungi, okwagala kwe, yayimirira mu okwo okwagala kwategedde kwe yatandika okusomesa. N'amanya kiki Kristo kyatwagaza, n'amanya Kristo kiki kyayagala tukole ki. Tutegeere tusobole okukibuulira n'abalala nti twayawulirwa, twafuuka basika, twayawulibwa. Amiina. Edda tetugenda kwawulibwa. Bw'omala okuyingira mu Kristo olwo oba oyawuliddwa. Amiina. Muwulire bw'ayogera mu Filomeena wano. Filomeena 1 essuula y'omukaaga, essuula 1 olunyiriri lwa 6. Okussa ekimu okw'okukkiriza kwo kulyoke kukolenga omulimu mu kumutegeera ddala buli kigambo ekirungi ekiri mu mmwe olwa Kristo. Eno saala nti okussa ekimu kw'okukkiriza kwo, mu Luzungu acknowledging, kw'okukkiriza kwo kulyoke kukolenga. Kubanga bw'oba tokkiriza ekyo ky'otegedde n'otakikkiriza mu mutima gwo, tekigenda kukola. Waliwo ayogera amyutingeko eyo. Mu kutegeera ddala buli kigambo ekirungi ekiri mu mmwe olwa Kristo. Kati tulina okubeera nti tutegeera ekyo Kristo kyatukoledde. Tulina okutegeera Kristo kiki kye yatufiiririra ne tukitambuliramu. Nkyambiro badde olina kyoyagala okwogera. Mbadde njala kujuliriza ku ekyo.
bakwongereza ku ekyo ku Philomena ono kyayogera mu 6 kiddemu awo agambye nti okussa ekimu okw'okukkiriza kwo kulyoke kukolenga omulimu mu kutegeerera ddala buli kigambo ekirungi ekiri mu mmwe olwa Kristo. Kati bwe tuddayo kate eri ku Bafilipi 8 naye essomo olusooka Bafilipi 8 9 lindako ŋŋendewo. Bafilipi 8 egamba bweti, era kino kyensaba okwagala kwammwe kweyongerenga kusukkirirenga mu kutegeera n'okwagala kwonna. Kweyongerenga kusukkirirenga wano bw'amaze okukibikkulirwa bw'amaze okubikkulirwa okwagala kwa Kristo. Kati yessaala y'ekyo kyabikkuliddwa mu Kristo nti n'eri abantu abalala abayemaze okuyingira mu Kristo beeyongere okutegeera okwagala kwa Katonda kusukkulumenga mu bo okw'okumanyanga okwo enkola ya Katonda bwekola mu bo. Amiina. Olw'ekkumi lugambye bwe luti nti mulyoke musiimenga ebisinga obulungi, mubeerenga abatalina bukuusa era abatalina kabi okutuusa ku lunaku lwa Kristo. Ekitegeeza nti bwe tumala okutegeera okwagala kwa Katonda tutambulira mu butali bukuusa. Emitima gyaffe giba myerufu. Amiina. Emitima gyaffe giba migufu. Amiina. Okutambulira okuleka okwagala kwa Katonda okwo okutambulira mu ffe. Amiina. Ekitegeeza nti ffe abamaze okukkiriza abamaze okutegeera bwe tulaba eri bannaffe abalina kye babulako kwe kusaba kwaffe nga Pawulo ono bwe yasabye essaala eri Abafilipi nti bwe yabalaba nga bakkiriza Katonda naye nga waliwo ekibulawo essaala yali yakuba nti Katonda ajja gye bali n'abagaziiriza okwagala kwa Katonda baguyegeeriza okutegeera kwa Katonda nti batambule nga tebalina bukuusa mu bo. Amiina. Obukuusa obwo obukola ekituufu eky'obwa Katonda mu Amiina. Kakati yessaala wano gyasabye mu Filimoni nti obadde okyagala ku 11 mu Bafilipi agambye bw'ati, namujjudde ebibala eby'obutuukirivu ebiriwo ku bwa Yesu Kristo, Katonda aweebwe ekitiibwa atenderezebwe. Nga mujjula ekitegeeza kwe kusaba kwaffe nti otujjule ebibala eby'omwoyo omutukuvu ku bwa Kristo. Amiina. Kubanga ebibala eby'omwoyo omutukuvu si ffe tubikola naye oli omutukuvu Kristo gwe twakkiriza n'atufuula abatukuvu. Oyo yaganya emitima gyaffe n'endowooza zaffe okukula okutuuka ku kigeera eky'okubala ebibala ebyo eby'obutuukirivu. Nti emitima gyaffe tegirina bukuusa wabula gyeggula okutambulira mu ekyo mu mulimu ogwaggwo ogwo Kristo gwe yamaliriza. Kati bw'odda ku Philomena 6 okussa ekimu okw'okukkiriza kwo kulyoke kukolenga omulimu mu kutegeera ddala buli kigambo ekirungi ekiri mu mmwe olwa Kristo. Ekitegeeza okukkiriza kuno okw'okussa ekimu okw'omwoyo wa Katonda nina okukkiriza ekisa kya Katonda ekiri mu nze okukolera mu nze n'okulaba ebirungi bya Katonda ebiri mu Kristo ebiri mu nze. Amiina. Nteekwa okuba nti mbiraba mbi acknowledginga ng'ey'oluzungu bwegambye nembiraba nemmanya munda mu nze mulimu ebibala eby'omwoyo omutukuvu. Amiina. Kati ebibala ebyo kwe kuyaayaana kwange ebibala ebyo bye yateeka mu nze biri omwe biri dormant okukula okuba nti bibeera nga bikola okulaba nti eri abalala balaba ekisa kya Katonda ekiri mu nze n'ebibala ebyo okusobola okuba nti nabo bakulira wamu mu ngeri eyo. Kwe kuba okusaba eri buli kinoomu amaze okukkiriza omutima gwe amaaso ge okugguka okulaba ebyo ebirungi Katonda bye yateeka mu ye ebiri mu Kristo. Amiina. Kati ezo z'essaala omukkiriza amaze okutegeera, omukkiriza amaze okukula, zaasabira
abakkiriza zasabira abantu nga bakyalinamu okubuusabuusa mu kutegeera. Tukyeyongerayo tutunula mu byawandiikibwa tulabe gwe omukkiriza olina okusaba essaala ezirina amaanyi ezikyusa ensi, ezikyusa embeera n'ekyuka eriwo. Tugenda kulaba James alina bw'ayogera wano ng'omuntu omaze okukula mu kutegeera engeri gy'obeeramu ng'oyagala okutabaganya, ng'oyagala okubeera nti oddiŋŋana n'abooluganda, kubanga ggwe omuweereza Mukama Katonda akutaddewo okubeera nti ogattaganya abooluganda, ogattaganya okutabaganya, ng'otabaganya. Kale tugendeko mu Yakobo essula 5 olunyolo lwa 16. Yakobo essula 5 olunyolo lwa 16 agambye bw'ati: kale mwatulirenga ebibi byammwe mwekka na mwekka, musabirenga mulyoke muwone. Okusaba kw'omuntu omutuukirivu kuyinza nnyo mu kukola kwako. Ekyawandiikibwa kino tukikozesa nnyo mu layini y'okulokoka, ne tulowooza nti wano bwe twatula biki? Bibi byaffe. Naye ekyawandiikibwa kino kitulaga kwatuligana bibi byaffe abooluganda nga waliwo ensobi, n'otagenda kwatula bibi bye eryani? Eri Katonda, bikolwa byo eri Katonda. Agambye nti twatulirenga ebibi byaffe, twatulirenga ebibi byaffe mwekka na mwekka, wabeerewo enkolagana. Nkyawambiro badde ogamba Yakobo kikyagezaako okutugamba oba okutusomesa wano. Yakobo maze okutegeera enkola ya Katonda ey'okusonyiyibwa bw'ekola. Ayogedde bw'ati nti mwatuliganenga mwekka na mwekka ebibi byammwe, musobole okuba nti muwonyezebwa. Mu bulamu buno bwe tutambula ng'abooluganda tewabula kusoowagana ng'abooluganda. So bw'onsoowaganya mwami wange n'onkola ekintu ekitali kituufu, nina okujja gy'oli ne nkugamba nti kino kye wakoze si kituufu. So kati kiba kitegeeza bw'okkiriziganyiza wamu nange nti wanninnya akagere naye onzikiriza nti ye nakulumizza, kiba kitegeeza nti awo ffenna tukkiriziganyiza ku kintu kimu, wabaddewo ensobi. Kati ensobi eyo evaawo lwa kusonyiwagana. Kati bwe tusaba, okusaba kwaffe okwo kukola nnyo kutuleetera okuba nti ffenna tukkiriziganya mu kintu kyekimu. Ekyekyodogezaako gamba nti abantu bakozesa olunyiriri nga luno nti mwatuligana ebibi byammwe mwekka na mwekka. Wano Pawulo yali ayogera kirala, wati abantu kye bagamba okwatula ebibi eri Katonda. Katonda ye yatusonyiwa kubanga ye Kristo ye yafuuka saddaaka gye tuli ebibi byaffe. Nti bwe tuba twatula ye kyekyafuuka ekibi, kati ye gwe tukola ki? Gwe twatula. Azibona ogenda mu maaso awo okuleeta ekyawandiikibwa ekituluŋŋamya mu efaanana bwetyo. Naye wano Yakobo kyayogerako kwe kuffe abantu n'abantu okusonyiyibwa, kubanga ye Kristo yamala dda yamala dda okututabaganya ne Katonda. Nga Abakolinso 2:5-18 baga nti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi nga tagibalira bibi byayo. Kitegeeza nti Katonda ali mu Kristo ng'atabaganya ensi, ne ku kiseera kino akyagitabaganya. Agitabaganya atya? Ng'ayita mu ffe abamaze okumukkiriza. Amiina. Nga tuwegayirira abalala okudda eri Katonda. Kati kitegeeza nti ye bwe yamala okuwaayo obulamu bwe n'abuwaayo nga saddaaka ey'ekibi ky'ensi, kati buli amukkiriza
ajibwako ebibi bye n'aweebwa obulamu obutaggwawo. Kati okwo okusonyiwa bwe kutyo kwaggwa. Kati ye kyatwagaza nga bwe yatusonyiwa naffe bwe tuba tusonyiwa abalala. Y'ensonga lwaki Yakobo agambye timwatuliganenga mukka nti omuntu bw'ansobya ngenda gy'ali ne mugawo wankoze bw'oti. Kati bwe tutegeeragana ng'abakkiriza kiba kitegeeza tuli mu agreement y'emu olwo tukkiriziganya okusonyiibwa kitaffe kwe yatusonyiwa ebibi byaffe. Kyavudde agamba wano ng'amaliriza mu olwo olunyiriri lwennyini nti okusaba kw'omutuukirivu kuyinza nnyo mu kukola kwakwo nti oba osumuluddwa okitegeera kubanga tokyalina kikusiba weebale nnyo. Amiina. Tuli ku kigambo ky'okusaba. Engeri ki gy'osobola okusabamu? Omuweereza olina okubeera omukozi omusabi. Okusaba kukola. You labor in prayer. Olina okusaba. Okusabira abasumba. Mumanyi nti abasumba beetaaga okusabira kikulu nnyo kubanga bw'otasabira basumba abalunda endiga endiga kubanga bano bwe bakulira endiga zino bwe bazimanyi nga bwe zirowooza bwe bakutte endiga kitegeeza nti okusaba kukola nnyo mu kukola kwako eri omukkiriza alina okuyiga okusaba ng'asabira abasumba ababulizi b'enjiri abasomesa. Lwaki abasabira? Basobole okuba n'obuvumu obusobola okuyisaawo ekigambo kya Katonda kino kubanga ekigambo kya Katonda kino gemaanya agasumulula eri abantu abasibiddwa. So ekigambo kya Katonda bwe kiyitibwawo ne bakireetanga bwe kiri mu buvumu bwakyo ne mu kubikkulirwa bwe kulimu okwa Kristo ne bataleeta nti babuulira njiri ndala eyekuusa ku bintu bino ebya bulijjo naye nga babuulira Kristo. Kiba kitegeeza nti abasumba bano mind zaabwe endowooza zaabwe nnuŋŋa mu bulungi okuyitibwamu ekigambo kya Katonda okulaba nti kisumululwa eri abantu bebaweereza. Oyogedde ku kyabasumba. Bw'otasabira basumba ne omwoyo ogw'okubulira baguyita gwa compromise ne gujja gusobola obba distractinga obajja ku kye baba baliko kyetuva tubasabira okubeera nti basobola okuyimirira okubuulira ekigambo kya Katonda nga bwe kiri. Kyekyo kikulu nnyo naye kivaawa kiva eri abaweereza abategedde Katonda be bayimirira. Tubuulira tuyigiriza ku kigambo ky'omuweereza yani ani ayitiddwa okuba omuweereza. Bw'olokoka n'okkiriza obulokozi oba oyitibwa oba olondebwa mulimu tokigayaalirira, mulimu mukulu nnyo. Sister Suzette agamba nti it's the highest calling gwe eri omukkiriza. Kakati bwe guba omulimu kitegeeza nti gwe omuweereza ogenda kubeera nga oli musabi kubanga okusaba mulimu. Kitegeeza nti ogenda kwefiriza ekiseera osabe. Kitegeeza nti okusaba kuno kwosaba kulina amaanyi agakyusa embeera. Amiina. Kulina amaanyi agakyusa embeera osobola okutegeera. Amiina. Osobola okutegeera kiki ekigenda maaso, osobola okutegeera Katonda kyakwagaza mu kifo kye yakuteekamu. Tukyatunuulira omuweereza. Ensaba gy'osaba nkulu nnyo. Olina kusaba bigambo ki? Luli nayogera ano ne ŋŋamba nti waliwo omuntu agenda n'asaba bw'ogenda okuwuliriza nnyo ebigambo bye agoba sitaani atayita sitaani komawo wano. Kyova olaba nti tulina okussaayo omwoyo nga tusaba. Amiina. Tugenda kutunulira ebyawandiikibwa ebitulaga omuweereza okutegeera kwe n'ebirowoozo bye n'amaanyi ge galina kubeera mu mulimu ogumuweereddwa. Amiina. Tugenda kutunulira ebikolwa by'abatume
byogera bitya? Ebikolwa by'abatume essula 6:4. Naye ffe tunaanyiikiranga mu kusaba n'okuweereza ekigambo. Awo muweereza boogera naye ffe tunaanyiikiriranga mu kusaba n'okuweereza ekigambo. Omuweereza alina okunyiikirira. Bwe muba ne gurupu nga yabaweereza, bwe muba ne gurupu nga yabaweereza, bwe muba ne gurupu nga yabaweereza, mulindeko tekinologi alina bwakyuseemu wano tumale okulaba tubazzeeko aba cyber space. Waliwo baganda baffe abavuddeko twagala bazzaako wano. Okay. Omuweereza alina okumanya ekifo kyayimiriddemu. Kyova owulidde nga bikola by'abatume byogedde wano nti naye ffe tunaanyiikiranga mu kusaba n'okuweereza ekigambo. Kiba kyetaagisa gwe onyiikirire mu kusaba n'okusabira abalala. Mukama Katonda atuyise, bw'atuyise mu buweereza, bw'atuyise okuba abalokole, atuwadde obuweereza bw'okutabaganya abantu abooluganda abalala abatannategeera. Kitegeeza mu kutabaganya abooluganda abatannaba kutegeera mulimu okubuulira enjiri, mulimu okuyigiriza. Nga kati bwe tuzze tubuulira enjiri ng'ate tukola ki? Tuyigiriza. Omuntu yenna bw'ayingira mu bulokozi kiba kitegeeza aweereddwa obuweereza obw'okutabaganya abalala. Amiina. Obw'ekigambo. Bw'oba oweereddwa obuweereza obw'ekigambo osirika busirisi? Nedda. Obuweereza obw'okutabaganya bulimu okukola ki? Okwogera. Kubanga obuweereza bugamba butabaganya. Toyogera bigambo byo. Wabula twogera okusinziira ku byawandiikibwa. Amiina. Kyakuleeta bigambo byo bya irere. Wabula oleeta ebigambo bya Katonda. Era obuweereza buno bubeesinze ku bintu bisatu. Kukufa kwa Mukama waffe Yesu Kristo, kukuziikibwa kwe, ne kukuzuukira. Olwo message awo weyekulungira. Era wetulabira nti tuli omulimu ogwaggwa ogw'ekyo Kristo kye yakola ku musaalaba. Yafuuka omutango n'atwala ebibi byaffe n'abyetikka ffe tusobole okuba abatukuvu. Teri bikolwa byo by'osobola kukola bikutukula. Kutukuza okuggyako Kristo ekyo kye yakola. Era bwebwo obuweereza obw'okutabaganya nti bwe tuba tuyimiridde mu kibiina okuyigiriza, ekibiina tetukisaliza musango nti ne tubatiisatiisa mugenda bw'otalokoka. Omuntu bw'atyo bw'alokoka nga bamutiisizza bw'ayingira eno mu Kristo nga tategedde Kristo, ky'ovala nga abantu bavaamu nga bagamba ebyabalokole tebabikola. Yayingira teyeeyagalidde. Naye omuntu bw'asalawo n'omutima gwa nategeera nti Kristo yanfiirira olw'ebyonoono byange, ndi mwonoonyi, omuntu oyo anywera mu Katonda. Amiina. Bw'otunuulira bulungi obuweereza buno obw'okutabaganya bulina babuyita omulamwa gw'okutegeera kwe buyimirira. Tebuliiwo bubeezi, bulina amazima kwe buyimiridde. Tugende mu Bakoliisi ekisooka nga okay. Obuweereza buno bulina omulamwa oba bulina ensibuko yaabwo. Anandyagadde tuyiteyo okwo. Mu Matayo 28 okuva ku 19. Matayo 28 essula ameka? Abakale katuve ku 18 ne 19 na 2 tumali. So Matayo essula 28 okutandika n'olunyiriri lwa 19. 18. Okutandika n'olunyiriri lwa 18 lugamba Yesu n'ajja n'ayogera nabo. N'agamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Olwo 19. Kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Olwabiri nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira mmwe. Era laba nze ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe gino bikiriggwaawo. Kati buno yensibuko y'obuweereza buno.
Yesu aweereddwa obuyinza mu ggulu ne ku nsi bw'amaze okufa n'aziikibwa n'azuukira. Wuuno agambye 12 11 Yuda yali amaze okukola ki? Kati basigadde 11. Abawadde obuyinza nti mugende mu nsi yonna nga mugende mu nsi nga mubasomesanga nga mubayigirizanga nga mubabatizanga okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nga mbasomesa byonna kitegeeza bye yabasomesa. So obuweereza buno si bwa muntu yenna, obuweereza buno buliko nannyini bwo, obuweereza buno bwa Katonda okuyita mu Kristo. Kristo wuno aleka mandate, aleka omulamwa ogw'okugenda okubuulira abantu bonna. Aleka eddimu eddene eri abantu okulokolebwa okuva mu bwakabaka bw'ekizikiza okuyingira mu bwakabaka bw'ekitangaala. Era ng'amasomo gava eriye, tegava eri muntu yenna, wabula gava eri omulokozi ono alokola omuntu. Ono gw'alokodde alina okumanya obulokozi buno kyeki okusobola okuba nti ate abutwalira abalala okulokolebwa. Amiina. Kati bwe tweyongera okutunula njagala kwongera ku kyoyogedde ogambye nti amazima, obuweereza buno buyimirira ku mazima. Tugenda kulaba mu Bakolisi ekisooka essula 15 okuva ku nnyolosooka paka ku Lwokuna. Bakolisi ekisooka essula 15 olunyiriri olusooka paka ku Lwokuna lugamba kale mbategeeza abooluganda enjiri gye nababuulira era gye mwaweebwa era muginywereramu olwokubiri era gye mulokokeramu. Mbategeeza ebigambo bye nabuuliriramu obanga muginywezezza wabula nga mwakkiriza bwereere. Olwokusatu kubanga nasooka okuba wammwe era kye naweebwa nga Kristo eyafa olw'ebibi byaffe ng'ebyawandiikibwa byogera. Olwokuna era nga yaziikibwa era yazuukizibwa ku lunaku olwokusatu ng'ebyawandiikibwa bye byogera. Kino ekyawandiikibwa bino bye tubawa biraga obuweereza buno obwa Katonda kwe buyimiridde. Nti kale Pawulo ayogera wano eri abooluganda nti kale mbategeeza abooluganda enjiri gye nababuulira era gye naweebwa nze. Mumanyi engeri Pawulo gye yafuna okutegeera kwa Kristo, si abalala kwe bategeeramu. Era Pawulo bwe tutunula mu bbaluwa ze yawandiika omutume Pawulo ze zituyigiriza Kristo, ze zitulaga obulamu bwa Kristo, ze zitubikkulira Kristo era gye nanywereramu era gye mwalokolerwamu. Mbategeeza ebigambo gye nababuuliriramu nammwe bwe muyina okukola ki? Okubeera, kubanga nasooka obba wammwe era kinnaweebwa nga Kristo bwe yafa. Kitegeeza gano mazima ge tuliko. Kristo yafa, kyawandiikibwa, n'aziikibwa, nekiwandiikibwa, n'azuukira. Bwe yazuukira yazuukira wamu naffe. Atudde ku mukono gwa ddyo gwa Kitaffe ng'atwegayirira. Ebyo bye tulina okusomesa, ebyo bye tulina okutabaganya abantu. Ogenda eri omuntu omulaga ki Kristo kye yamukolera nti no munange oli wano ogenda kufa siriimu. Siriimu takyatta bantu. Kristo yajja okutwala ebibi byaffe n'endwadde zaffe zonna era yafa nazo n'aziikibwa nazo, ate bwe yazuukira n'obulamu obwo bw'osobola okutambuliramu ng'abadde aweddemu essuubi ng'addamu essuubi. Ago ge mazima enjiri eno ey'okutabaganya gye tugamba gye tulina okubuulira abantu. Kati bw'omala okwetegereza obulungi ng'oli musomi wa Bayibuli mulungi nga weetegereza ebigambo bino n'obisoma kino ku kina kimu, otegeera amazima gano gye gava mu kufa n'okuziikibwa n'okuzuukirwa mu Yesu Kristo. Amiina.
nti bwe yafa Kristo yafa lwa bibi byaffe bwe yazikibwa ku lwa bibi byaffe bwazuukira tuba abatuukirivu mu ye yatufuula abatukuvu si bikolwa byaffe bitufuula obutukuvu kubanga ebikolwa byaffe twali tufiiridde mu bikolwa ebyo ebibi naye bw'amala okuzuukira n'atuwa endowooza ennuŋŋamu kyava Bakolinsi 2:5 agamba nti 17 nti omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekijja kyeki kifuula ekijja kubanga ebibi bye yafiira wamu ne Kristo kati bw'azuukira azuukira wamu naawe ng'oli mulamu mu ye yakufuula omulamu so si bikolwa byo naye ye yakufuula omulamu bw'amala okufuula omulamu endowooza yo n'etandika okulowooza nga bw'ayagala olowooze olwo nno ebikolwa byo ne bibeera ebitukuvu. Amiina. Twogera ku ani abakajja ku mukutu twogera ku kigambo tuyigiriza ku ani afuuka omuweereza ojjo okubeera omuweereza bw'ojja okubeerera omuweereza babulyeko bw'ojja okubeera omuweereza ofuuka otya okubeera omuweereza ekisaanyizo ekisooka omala okukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi we ekyo ng'olwedde oli muweereza bakuwandiise ekyokubiri ng'onoonya ekkanisa esomesa ebyawandiikibwa ebiri sound doctrine tojja kubeera mu kkanisa eyimba 2 hours praise dancing and worship for 2 hours ne mutuuyana then olumala balyoka baleeta comedy wa dakiika 3 olumala ne baba omubuulize dakiika 15 olwokuba obuusebuuse nnyo otuula wenna weebaka bakanda kugamba lwaki weebase naye nga bakubuusiza 2 hours nga tewade wavudde kukola kati ekkanisa yo bwetyo eyigiriza ekigambo eky'eddakiika 15 kyova olaba nga biseera embeera bwe zinaakulumba ojja kuwoza faya nga ne faya takola nga gwowoza ng'ansabye naye Mukama taddamu okununula obulamu bwo oteekwa okuba ng'olina ebyawandiikibwa embeera yonna bw'ejja okulumba okozesa byawandiikibwa eyo spiritual warfare tujja kugendayo. Amiina. Kati omuweereza wayitibwa olw'okuba akkiriza Kristo. Pawulo ayina bw'agambye bw'omala okunywera mu kigambo nti omuweereza kiki kyo tugendeyo mu Baluumi 1:16 Baluumi 1:16 lugamba kubanga enjiri tenkwasa nsonyi kubanga ge maanyi ga Katonda olw'okulokola eri buli akkiriza okusookera ku Muyudaaya era ne ku Muyonaani kubanga mu yo obutuukirivu bwa Katonda bubikulibwa okuva mu kukkiriza okutuusa mu kukkiriza nga bwe kyawandiikibwa nti naye omutukuvu anaabanga mulamu lwakukkiriza. Omukkiriza omuweereza bw'amala okukula mu kigambo bino bye bigambo byayogera kubanga enjiri tokola ki tenkwasa nsonyi kubanga kyeki ge maanyi ga Katonda olw'okukola ki okulokola buli eryaki eryo yakkiriza okusookera ddala lwaki bayogera okusookera ddala mu Yudaaya kubanga lyali eggwanga eddonde webale nnyo yeerondera paka eryoka ejja eno gye tuli naye bwe baatamutwala kati abaali abagwira awo naffe tufunire omukisa nkyala mubiru okwongereza ku ekyo nti enjiri tenkwasa nsonyi kubanga ge maanyi ga Katonda okulokola eri buli akkiriza okuva ku Muyonaani obwa Katonda buno bulina patani yabwo ezenga etambula okuva ku lubereberye paka ku bikulirwa bulina patani ejeraga obwa Katonda. Omuyudaaya ono lwaki omuju ono oba omuyudaaya ono abeeranga kwe busookerwa patani y'okununula omuntu yali ennakutambulira mulina eggwanga lyerondera Abayudaaya. Lwaki yalironda asobole okwerabisizaamu si kuba nti lyali special si kuba nti lyali ki naye yalina patani ye nga Katonda bwe yayagala okugitambuza. So eggwanga lino newankubadde teryategeera naye still lyasigala lye patani Katonda mwayita okununula omuntu nti ensi yali yakununulibwa newankubadde yalonda obwa Katonda bwe bulabisize nti ensi yonna erabe obwa Katonda ng'olwaleero ffe bwe tumala okukkiriza obwa Katonda bulabisibwa mu ffe kyekiva kitugwanira nti bwe tumala okukkiriza ng'abakkiriza tugenda mu kkanisa eyigiriza ekigambo nga Sister Suzette bw'ayogedde tusobole okusomesebwa tutegeere Kristo ono gwe twakkiriza
tulyoke tule obwakatonda bulabisibwe muffe ensi eryoke erabe obwakatonda obwo buli muffe nti bwe tubayita bategeera nti katonda ayogera okuyita muffe. Amiina. Wano mu kigambo kino alina bw'agambye nti kubanga enjiri gemaanyi. Enjiri eno lwaki tugibuulira? Enjiri gemaanyi gaki katonda. Enjiri tegaba maanyi naye enjiri yeki yo yennyini enjiri maanyi. Enjiri tegaba maanyi nayo yennyini maanyi. Kubanga buli woyogera amaanyi gano ag'enjiri omuntu abadde agenda okufa n'addamu obulamu. Buli woyogera amaanyi gano ag'enjiri omuntu abadde omulwadde n'awonezebwa. Buli woyogera ekigambo kino kya katonda maanyi dunamis power nti kikyusa embeera yonna omuntu yenna abadde aweddemu essuubi. Kati buli woyogera communication buli lwoyogera eri omuntu abadde weddemu essuubi gwe bagoba mu nnyumba omwami amulese sizaalanga mbadde mu bufumbo emyaka 10 mpulira kakati sikyasobola nakuzaala mbula ngekwetta. Buli lwoleeta ekigambo kya katonda gaba maanyi gye wayogera ekigambo administer ekyo nkyo diba ddagala eriyo embeera eyo omuntu oyo gy'alimu paka bwawonyezebwa. Enjiri tetukwasa ensonyi kubanga emaanyi ga katonda gemaanyi ga katonda agalokola agajja omuntu mu kizikiza. Kubanga ekizikiza kino kyekirimu endwadde kyekirimu obugumba kyekirimu buli kintu kyonna ekizikiza. Naye bwe tulokolebwa ne tuva mu maanyi gano ag'ekizikiza agaali gatututte okufa okw'okuzikirira. Kati enjiri eno bwebuulirwa amaanyi gano gakyusa ondowooza y'omuntu nakkiriza obwakatonda okukolera mu ye. Amiina. Nayogedde nga ntandika ne ŋŋamba nti katonda akozesa abantu. Ogambye nti bw'obuulira when you administer enjiri eno omuntu asobola okubeera eri oba Kampala n'agiwulira kubanga mu bagamba in the realm of the spirit there's no distance. Bakyogera batya mu Luganda? Ebintu by'omwoyo tebiri mu distance. Tebirina distance nti olwokuba oli wala ebintu by'omwoyo ekigambo kya Katonda weebale nnyo kasokkiriza wonna wooli wano ku mpewo naye wonna wooli awo batolina nokkiriza owonyerezebwa. Weebale nnyo temuli ate ono ali Japan. Ago gemaanyi getwogerako gemaanyi getwogerako essaawa eno. Kati gw'omuweereza ategedde ekyo katonda gwe gwakozesa okwadministeringa ekigambo ekyo okubuulira enjiri omuntu n'alokoka. Abantu bangi nnyo tebannawulira njiri eno. Goyinza okugamba nti bano abantu bonna abawano bakola ki? Baawulira dda. Bayibuli etugambye nti katonda bw'atyo bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana wo yamukkiriza. Yandigambye nti abantu bakkiriza dda naye wakyaliwo open door eri abatannawulira basobole okuwulira. Naye oyo aganye tagenda kulinda ku lwe balifa bamusalira omusango. Omusango gumaze awulidde ebibi bye si bye bimugenda okutwala mu geyeena wabula ekigenda omutwala mu geyeena obujeemu naye amaze kukola ki? Naye amaze kuwulira n'akigaana ekyo kyekijja omutwala naye ate Bayibuli wali etugambye nti gumaze okukola ki? Okumusinga. Talinda ate lwanaafa no naye akyalina chansi wakkiriza n'akyuka. Amiina. Ate omuntu alokokera kuno ku nsi otyo eri waggulu tetugenda na mibiri gino gisigala wano eri giba omuntu alokokera kuno ku nsi era enjiri ebuulirwa kuno ku nsi tebuulirwa eri mu ggulu. Kuno ku nsi kwe tuli kwe tubuulirira enjiri abantu ne bakkiriza. Omuntu amala kuwulira ate n'ategeera kye bamubuulidde n'agaana kigaano oyo gumaze omusinga naye atannawulira oluggi lukyali luggule olw'okulokolebwa. Abooluganda tulabika tugenda ku nkomerero naye twagala okukubulira ekigambo kyetukuyigiriza olunaku olwaleero. Enjiri eno gye twogerako si yaffe, eno enjiri ya Kristo yagitukwasa oweereddwa obuweereza obw'okutabaganya. Tutabaganya abatannategeera
Katonda basobole okutegeera nga twogera ku mazima nga twekulungulira ku mazima Kristo kye yakola okufa okuziikibwa n'okuzuukira awo we twekulungirira awo we tukugambira nti oli omulimu ogwaggwa Kristo gwe yakola edda togenda kubeera wabula yakufuula dda kamaffe yeebasiwe enjiri gemaanyi gano maanyi agakyusa gano maanyi agawonya kansa enjiri gemaanyi agajjawo enjiri gemaanyi agakuwa empapula nga badde bagenda kusaayo enjiri gye twogerako gemaanyi ga Katonda agaleeta essuubi tinoba nga tolina ssente ku akawunti naye we weetegeera mu Katonda osinga ne Bill Gates. Amen. Sekankubuulire. Oba olina okutegeera kyekiyita identity crisis. Wetegeera teweenyooma buli kiseera teweekubagiza nti ate nze saasoma kuba ndi muddugavu nti ate ndi mumpi ate ndi munene nnyo ebyo tebibeera mu muntu ategedde enjiri ya Katonda bw'omala okwezuula era tukizudde abantu abamu basaba essaala nti kano kaafe ngabadde nga tukola study omuntu bwagamba mbu katusabire gundi afe olinga omuntu ayambadde bomu nga bano abasiraamu abaterrorist abatta abantu Mukama tatuyisemu obwo buweereza Mukama atuyisemu buweereza bwakutabaganya omuntu n'omulako okwagala kwa Katonda ogenda okulaba ng'ebibi byabadde akola olw'okuba Mukama yakimukolera dda yeekuba mu mutima najja tomukanga bukanzi nti bw'otoolekera akunywa mwenge gw'ogenda mu geyeena bw'onoomukangakanga tajja kukyuka ajja kweyongerayo. Amiina. Nyongerako ku mulimu ogwaggwa omulimu ogwaggwa ogw'okufa n'okuziikibwa n'okuzuukira omulimu gwaggwa dda Mukama yagutugolera dda nga n'emisingi gy'ensi teginnabaawo yatuteekateeka okubeera abatukuvu abataliiko bulemu nga n'emisingi gy'ensi teginnabaawo n'atufiiririra nga tukyali boonoonyi nga tukyali mu bibi byaffe jjukira nti kati ffe tuli mu mulembe guno naye yafadde 2000 ejayita nga tetunnazaalibwa tetunnalowoozebwa ne bajjajja baffe nga tebannaba kubeerawo naye omulimu gwaggwa guno kati omulimu guno ogwaggwa tetulina gukolerera gwakolererwa dda but kiki obulokozi buno kye butegeeza nti Kristo bw'amala okukulokola n'akujja mu kizikiza n'akuleeta mu kitangaala eky'obwakabaka bwe kiba kitegeeza olina okufuna abantu abakusomesa endowooza yo okusumulukuka n'otandika okulowooza nga Kristo ono gw'okkiriza n'otandika okutegeera olugendo lwa Kristo ono gw'otegedde kati kikyotambuliramu omulimu ogwaggwa kiringa kitaawo bw'anaafa n'aleka ebyobugagga byonna naafa ng'okyali mwana muto ne wabaawo abaamusikira bwe bagwokula n'otuuka ku egi ey'emyaka 18 batandika okwiraga obwobusika bwa kitaawo n'engeri estate ya kitaawo bw'etambula n'otandika okutambuliramu ekyo kitaawo kye yakukolera edda si gwe okyekoledde naye yakireka akikoze eki akikoze naffe Katonda yatukolera dda omulimu guno ogw'obulokozi kati tulina kumanya ngeri ki gye tukudambuliramu kutya kubanga Katonda atuma abantu okununula abantu kati eri abantu abatusooka mu buweereza abasomesezza abaweereza n'abaweereza ne basomesa abaweereza n'abaweereza ab'olwaleero ffe aboogera naffe tusomeseddwa kati ate naffe tuyigiriza abalala n'abalala ne bayigiriza abalala lujegere paka Kristo lwalidda. Amiina. Kyova olaba nti ekigambo ky'okuyigiriza kino kikulu nnyo. Buli lwofuna okuyigiriza okukyamu endowooza yo n'okutegeera Katonda egenda kuba nkyamu n'ensaba egenda kuba nkyamu kakitegeeza ne boogera okuyigiriza nabo bagenda kufuna ekintu ekikyamu kiba kizibu nnyo okukyusa ekintu omuntu kyayiza emyaka 8 muzibu nnyo okukyusa agamba nze byemmanyi byebyo nze sigala ku bino gwebeera ku bibyo genda ffe batuyigiriza bwe tuti kyova olaba nti abamaze okutegeera n'abafunye okutegeera tolemerayokko janguko emabegako gambe nti kiki kyategezaako okwogera kirina omuyigiriza omulungi oba gwe ng'agamba omuweereza omulungi bw'owuliranga ng'omuntu ayigiriza ekintu ky'otategedde towakana lekawo ruumu wandiika ddayo onoonyereze ponda
search excavate ogambe kanzireyo naye bwogamba bwoggalawo olugi nti nze namalata bwebogeza mwana wange buno obulamu bwe tulimu obwobwereza buli lunaku tuyiga buli lunaku tuva ku level yo understanding netudda ku ddala. Abooluganda twagala okwebaza Katonda olunaku olwaleero olw'ekisa kyatuwadde. Tukyayongera okuyigiriza, tukyayongera naffe okuddayo okunoonyereza mu bitabo, okwongera okubikkula Bayibuli eno ebalage Kristo. Teragaffe erage Kristo eyawandiikibwa muno kubanga it was inspired by God to us. Injiri ng'emaanyi ga Katonda agalokola. Amina. Mwebale kubeerayo. Mukama batuweera omukisa share. Katwebaze tusinze Katonda tata tukwebaze ekisakyo tukugulumiza olw'obulamu olw'ekigambo ky'otuwadde olunaku olwaleero. Yes, Almighty God. Yejikola baba sitomu yani yes tusabira buli muweereza likosita yangaweddemu abaatandika nga tezikula nga balaba ng'ezikonzibye tubazaamu amaanyi mu Katonda bakume beeyongere okunoonya ekigambo kino n'okusomesa Mukama Katonda w'obuloonzi bagabiriremu byetaago byonna bye beetaaga okusaba kunywerekeko bazika mande koseta mande mosita yanda yamaanyi olunaku olwaleero tuzeko tamande Majira Yesu mano tegera kubaire kuye mondare boziko ya mande shia ribo shakate ya mama yes tubatade mikono jo morebo shikata mandere bosita ya mako okuyayana kw'okusoma Bayibuli yes bagitegeere mu kutegeera Mukama kitange kwagala bategeere tiwe banaayimirira banaasomesa gwe Kristo tulabye okufa mu kuziikibwa n'okuzuukira nti enjiri bw'erina okwekulungulira so si muntu kujja n'amalata n'ayogera ku nsala y'eddakiika 3 ng'omuntu ali mu kufa ebyo endwadde. Taata tusabira abantu bano tubamanye how to use their time nga bayimiridde ku kibiina baleme kuleeta yirere na bigambo bisesamusesa abantu leka bayimuse gwe Yesu Kristo watugamba bwe tunaakuyimusanga onooleetanga bangi gy'oli Mukama Katonda w'eggulu n'ensi. Tusabira abasomesa bannabbi bevangelisiti ba ashazi bonna abasumba ba bishopu bwe bayimirire nga bayigiriza ekigambo kyo ayi Katonda kubanga tuwulidde nti enjiri k'emaanyi buli we baadimisinga ekigambo kya Katonda kireeta essuubi eriyo yabaweddemu essuubi bwe banaayigizanga ekigambo kya Katonda kireeta obulamu eriyo yaba abaddewo ddemu obulamu era kwe kusaba kwaffe kaakano buli mulwadde yenna awulira buli mulwadde yenna awonyezebwa mu linnya Yesu Kristo awonyezebwa kaakano mu linnya Yesu Kristo mwana Katonda yes mu linnya Yesu Kristo mwana Katonda omulama bawonya dda mu linnya Yesu Kristo mwana Katonda yende kosiyama mareboshiko Yesu Kristo mwana Katonda wagamba kiwangula ensi tuli bangwangwa kore bosita ya manda libozere bosikata mekota ze yakate merebosikata ya mande nijia kate boya seta yes oh Lord mighty God yes oh Lord mighty God zekoto ya mande bosikate ya mendere bosito ya yes basira mulinyere Yesu Kristo mwana yes Almighty God my yes yamansi baba merebo shikora baba siyama ngotufuna okutegeera nga tufuna okumanya mu kigambo kyo Lizaya kare yes Almighty God ekisa kyo nga kirabisibwa yes gawole boshita ya mandemo yes in the name of Jesus tukwebaza eri oyo Mukama kitanga abadde atulaba ng'empapula ze zaggwako nga talina ssuubi yes Almighty God gemani tagenda mande sikate ya mandere bozikata mande kura baba zere bosaya mandere bosito ya ma tukwebaza ayi Katonda olw'ekisa kyo tusabira abaana baffe abazeeyo okusoma Mukama kitange bawekisanga okutegeera ku byonna ne babasomesa order homework every Saturday they are studying bagenze kusoma to graduate not to fail tukwebaza Mukama kitange nti ekyo nakyo kinanywera museeyo omwoyo n'ey'omubiri tukwebaza
tusabira mukama tanga abakulembeze tuleta Biden ne Kamala tubatadde maaso go tusabirenga bakabaka mukama tanga bali muyinza tubasobole okubeera n'emirembe obulokozi bwa Katonda bubakyalire yes Katonda balungamye mu buli monde sikotoya mandere boshita yana mandere bosikotoya mandere bo as they are making new decisions Lord Mighty God yes Almighty God riboshita bato yes Almighty yes Kristo nafe tuleta ne president Muyoyo Museveni nebona bafugana bo mukama kitange Uganda ekitisacho kibamamire yuko obulokozi bukyale eri emitima gyabwe Katonda wegunesereka bajje mu kutegeera n'okumanya ekyoba kugambye gw'omukulembeze kikyalina okukolera eri eggwanga yes Almighty God Katonda tusabira n'abatuuze ab'Uganda ne bawulira nga bintu byonna biganye tusaba emirembe gya Katonda kibabugane obulokozi bwa Katonda butekinge root mukama reign and rule mu Uganda leka emirembe gyo gifuge erya Yesu Kristo Munazaresi amina tusabire ku Uganda olw'ebijambiya ebigenda mu maaso taata tuteeka abaana bonna abantu bonna abali mu mulimu guno ogw'okubeera nti bayigganya abantu mukama batuukirire taata tukwata ku bantu abaye basarawundinze boogere nabo mukama Katonda eggulu n'ensi basobole okulokoka basobole okuwulira ekigambo kya Katonda taata bwe tusaba essaala owulira era olunaku olwaleero emirembe gisobole okudda mu Uganda leka abasajja bakatonda bayimiridde mu positions ez'okusaba ez'okuwateeka Uganda mu maaso go mukama taata bonna tubasabira okubeera ne boldness no alternance okubuulira ekigambo kyo twebaza taata nti bwe tusaba owulira mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe yes taata tugibagoba mu linnya lya Yesu Kristo mwana Kristo mwana yes 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 omwoyo w'okufa abadde ayingidde mu mitima gyabwe mugenda otematema abantu tubalagira okuva ku bulamu bw'abo abavubuka mu linnya lya Yesu Kristo naali behind it omwoyo wa Katonda amukyalira ekiro kino omwoyo wa Katonda ayogera naye mu linnya lya Yesu Kristo Munazaresi Sara tukwebaza ti emirembe gyo gifuge Uganda mu linnya erya Yesu Kristo tusabye amina 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 and remember Jesus Christ is still in full control. Mwebale kubeerayo, mwebale tuwagira, mukama abatuweera omukisa. Subscribe. As His Majesty